Mbwa Ameria Namala yalopye Junior mukoti olinga amatako. Gwa Ameria Namala. Njagala ondetere wano summons za koti. Ameria Namala woba mukazi. Nga fulufiga bwe yayogedde. Njagala Ameria Namala ondetere summons wano. Tugende mu koti ondabe. Gwa Ameria Namala nkulina ko obujulizi wano file number. Walito yagala oli omusajja wa Payini. Ameria Namala walito yagala musajja wa Payini. Nga mwekwana noli omusajja wa Payini omugagga n'omwononera amakage. Mbuwefula mbuokola mu church. Gwa Ameria Namala walito kwana musajja abandi n'omwononera n'amakage. Oyo fuluma zabimanyi. Ameria Namala nkuyinako wino. Mbukubanga mbonagamba mbu Ameria Namala teyanyuma yanyuma Jondetira Ameria mbalese summons bazilete gwa atasobola kusoma full figure. Can you spell even the word summons? Osoti wandika mu luzungu summons wabisoma mu lulimi ki? Lwaki Ameria Namala waba yali agenda kutwala mukoti lwaki summons teyazireta wano akigezeeka ndabe gwe mukazi gwa Ameria Namala nze tuddamu okumanyira wabbo musajja wa abandi nga mwekwanira wo muloje nakulabye wansi nge motoka yoje kweka nomalo kono n'obufumbo bw'omusajja ate kati oli wano mbukuba nagamba mboto wanyuma ku mukolo era wali tunyumye ebyo biwivu bakyabyambala ebyo byalayisi ojjanyini otiisa nze Juni yagenda mu koti tuddamu nawe kumanyira mbu simanya mbu Ameria Namala yazze wange ajje gwe fulumazi Someone is azirete one. Echi chikezi cha Ameria Namala n'okumanyira kimanyira. Wakukutanga n'omusajja. Musajja n'omwononera obufumbo bwe. Bino bikazi mbo kyekyaki galo mbo simanya kiri mu Yesu. Twale eri obwenzi obukujjudde Ameria Namala. Nze tuddamu kumanyira. Neneko bikazi okumanyira ebyo. Wagenda n'oyambala kiwivu nekugamba ko tewanyumye. Wali onyumye Ameria Namala. Kusete zoina wali oyinza okwambala ebyo biwivu. Yena afanana mama wakonera kwena. Nze enjita nakugamba Ameria Namala omukolo gwo gwali mulungi nete wanyuma. Mbukatedde semukoti silanyolete summons zirete. Mumpe nesimu y'omulamuzi. Gwe bwomala okundo panga mumpe simu ya my lord of justice. Nga mukubira nga mgaye kitufu teyanyuma. Ameria Namala oli mubbi w'abasajja. Obba abasajja babanno. Wano wabba omusajja ku Payini musajja mugagga. Fairo sijina wano ate gwa Ameria Namala tontankula mukazi gwe tontankula manyi muloza we muba muno obusete mujja gena nga mumanyira abantu nga mutiisa buli omu nze tamale sogera kintu nga sina wino nze miso nze piso nze aso nze danjogedde kekitu ky'obulimba nze nyendo okwogera ekitu ga kinako obujulisi Ameria Namala kikazi gwe kiringa empumumpu take me to court ondabe Tono walianga omusajja w'abandi ekisajja n'okirya. Mukazi we wamana abagwamu wamakane gayo noneka. Ameria Namala n'asasula abamawulire temubiteekayo obba basajja mukazi gwe. Nojja n'oyambala kiwivu kino kiwivu bino ebyaguba kiringa ekive Philippine. Nze tuddamu kumanyira mukazi gwe n'okunkwana wali onkwana. Ameria Namala tonkwanangako. Mukazi gwe tonkwanangako Ameria Namala. Mboyemba gossipo simanya oyimba gossipo ki Katonda yali akutumya onkwane maswali kakireke fuluminio ajja ebyo bikazi nze nako okunkwana hano wajja n'onkwana Ameria Namala n'ompita muloji eggaluga tewapita muloji eggaluga kuba voice notes